Ko kino nga family olwa muganda waffe Dr. Saddam Sebbira gwemanyinga Dr. Saddam Rashid Lukwago. Ekyatukoze ekiwandiiko kino kigamba nti Rashid Lukwago Habo Group eno kampani etuduganiza emirimu mwenkolanga secretary bachairman bali wano n'abalala. Ekiwandiiko kino njagala nsome mikyuli mwenda namuli abali wano. Ekiwandiiko kigamba nti Rashid Lukwago Habo Group kulika namba z'essimu ya chairman neza bakubafa bali wano. Ekiwandiiko okuva mu family ya Dr. Rashid Lukwago omugenzi kigamba nti ba Rashid Lukwago batabani w'omugenzi Dr. Rashid Lukwago ne bawalabwe twambuludde muganda waffe Saddam Sebbira abadde amanyiddwa nga Dr. Saddam Rashid Lukwago w'ewakaliga. Tumuggyeko ekitiibwa kya mukadde waffe obutaddamu kweyita Dr. Saddam Rashid Lukwago era agendayo yenna ewa Dr. Saddam Sebbira agendayo ku lulwe n'okubategeeza nti eddagala lyakozesa alitabulanga ye singa kampani y'omugenzi Rashid Lukwago. Kibaddeyo emyaka ng'etaano emabega lwakaffe twali tutya okudda mu media olwaffe ensonga za family twaganya mu media era nemagene kuliko mukama talemwa ku ddwaliro lye tekuli Rashid Lukwago alyeyitangaze mu kamera just kufuna content. Ensonga emwambuza tumwambuludde ekitiibwa kyaffe olw'emize n'okukozesa obubi erinnya lya mukadde waffe. Era kino tukikoze nga family y'omugenzi Dr. Rashid Lukwago abatali kwekutulamu nga mutulaba wano ffe tukikiridde family kuliko bakitaffe bajja kweyanjula mpola mpola abatali kwekutulamu olw'ensonga yatandika emize gy'okweraguza wamu n'obusamize ekikontaana ezikiriza yaffe nga faana omugenzi Rashid Lukwago kyaffe yali mwami musajja musiraamu eleke takayika nga kumi waffe ku kyalo ng'azimbye omuzikiti n'essomero wamu n'eddwaliro. So kikontaana ezikiriza yaffe nga ffe abasiraamu n'enkola yaffe eddagala tukozesa ffe bahabalist twawukana ne bali ba traditionalist. For us eddagala tulikamulamu kintu kuliko bukwakulizo ate kyawukanako n'engeri gyakulamu ebintu mulamu midio ya ddaali nti esimanyi alina empewo ez'enjawulo ffe tuli bantu abajjanjabisa twawukana kino ne family ensonga tukamula ddagala mu miti ne tuliguza abantu tulikakulizo bonna. So mu bufunze tugamba nti nno emize egy'okweraguza n'okwesobola erinnya lyaffe kwe tubidde okuba tuwandiika ekiwandiiko kino tugenda bawaako kopi awandiise company secretary ze Dr. Aisha Rashid Lukwago chairman wa family yatekako omukono ne chairman wa business. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange bannauganda mwenna n'abakulembeze b'enzikiriza y'eddiini y'obuyisiraamu n'abantu mwenna tusooka okwetonda n'ebintu ebyakoleddwa muto waffe Saddam Rashid Lukwago Sebbira. Ebigambo ebyo amanya Dr. Haruna Rashid Lukwago nze musika wa Rashid Lukwago senior omugenzi. Kakati ntuuka okwetonda nsaba okwetonda eri eggwanga n'abakulembeze b'eddiini y'obuyisiraamu nga twetonda olw'ekintu ekyakoleddwa ku mpewo kyalabiddwa abantu bonna muto waffe Dr. Saddam Rashid Lukwago Sebbira ng'akola ekivve ekyokunywegera omukyala mu lujjudde ate mu mwezi omutukuvu ogw'ekisiibo. Ekintu ekyo kyekituwaliriza okujja okutuuza press conference eno wano ku Afirikana ng'amasimu gayitiridde n'ebibuuzo eri bannayuganda n'abenzikiriza b'eddiini ez'enjawulo eteri ya buyisiraamu kubanga kyakoze ne mu buwangwa sirowooza nti kikkirizibwa kintu kyalagise bubi tikyabadde kituufu. Kati tuzze kwerongoosa eri abatulaba ne bannayuganda bwe tuludde nga tujjanjaba kuba erinnya lya kitaffe musajja yali musajja mulungi nnyo, musajja muweereza wa Kabaka, musajja kyeyamaani w'emizikiti ebiri ogwa William Street n'ogwa Nakasero. Kati okubanga twavuddemu omuntu ayonoonye eddiini okufaanana bw'atu tikyabadde kintu kirungi. Kale tusaba olukuŋŋaana luno lutambule bulungi nga luŋŋamya bannayuganda ne baklayenti baffe be tubadde tujjanjaba nti enkola eyo si yaffenna yabadde ku munnaffe omu. Ebigambo byange tebijja kusukkaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga family Sheikh tulimu abawalimu babiri nze ne Sheikh ono era naye agenda kweyanjula Sheikh Ashraf Rashid Lukwago ffe balungamya ba family eno on religious affairs ku by'eddiini era nyinza okwanga face yalabiseeko mu katambi mangu n'abadde ndi concerned kubanga nze akola eddoboozi eryo.
Kola family eno oluvannyuma lw'okuba nti ensonga zinnyonnyoddwa nga bwe zifaanagana nti mukulu waffe yalema okutambula naffe ayagala kweyisa bibye era yeeyisa bibye obulamu bwa butambuza bulala nnyo simanyi oba alina byakozesa kale n'olwekyo mu nsonga z'eddiini nga yasiiwuusa empisa ne tubeera nga twasazeewo okuba nti tumwambula ekintu ekyo naye ekyasinze okutukwatirako ddala ekyokwewaanisa empewo ezo zeyabadde alaga nti buli famire eyina empewo waffe kitaffe yava tatulaze ng'alaga ne Ssekasimu oyo balina lubaale kati kitegeeza nti omuntu omusiraamu bw'agattamu lubaale kye tuyita shiriki kubanga ebintu biri bibiri waliwo obukaafiiri ne wabeerawo ne shiriki alukufuru wa shiriku wadde tubigatta naye omuntu singa agatta obuwangwa n'abugatta mu ddiini oyo abeera shiriki aba takyali musiraamu nga tuyita omushiriku kati ate nga mateeka agafuga eddiini y'obusiraamu gali kiriya bulungi nnyo nti omuntu bw'abanga avudde mu busiraamu tasikira musiraamu bw'ofa nga oli musiraamu atali musiraamu takusikira olina okuleka nga omuwadde ffe ekyobugagga kye twasikira ku kitaffe lyali linnya Rashid Lukwago brand name yaleka ali brandinze bulungi aliteeka okuliibwako omuzzukulu n'omuzzukulu kati tunatuuka na ku muzzukulu wakubiri litulaga nti ligudde olw'emize egy'enjawulo tubadde tuteeka okuvaayo tubeeko kye tukola okutaakiriza erinnya ly'omusajja n'abazzukulu alisangewo kati n'olwekyo mu nsonga z'eddiini ye bw'abanga yataddemukko obuwangwa mu mirimu gya Rashid Lukwago kirungi yeetongole nga Saddam Sebbira teryamunenya eddiini yaffe erikkiri ey'obusiraamu lakum diinukum waliya ddiini musigaze obusamize tusigaze obusiraamu naye tetugenda kugatta busiraamu na busamize nedda kati kitegeeza nti kusheya ku keeki yaffe y'erinnya yejjeeko kasita yazze n'awaana empewo mu lujjudde mu midiya zonna okitegedde so kati n'obusiraamu basheeka bajja kujja bongera okukitematema bulungi ye wabanga akkirwako emizimu ne gimwogererako n'agiraba ebyo waffe tibiriyo kitegeeza takyalina mugabo ku keeki ya Rashid Lukwago Rashid Lukwago linnya keeki eri preserved muzamukadde waffe yakikolerera wallahu a'lam